يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا يا بابا لبيرا بكرز عيسى بيالي بابا قامبي وعملوا الصالحات نبكر من ملونجي عيسى بيالي بابا قد بانتو كويسا ندلانغا القرآن بيالي بيرا إيرا مدي kubanga kwagenda okutambuliza ebigambo bye n'amateeka ge n'ebikolwa bye. Allah agamba abaligoberera Isa byali basomesezza fayuwafihim ujurahum, bagenda kubeera nga bafuna musera empeera yaabwe awatali kubeera nga bali azaamanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasasula musera. Kyekiri ekigambo gye tukugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam yamulaganyisa okumuwa musera ebiseera byeyamugerera kubeera mu bantu ng'akola da'wa. Na wano Allah kireese ekigambo kye kimu fayuwafihim ujurahum, agenda kubawa musera abakkiriza empeera yaabwe. Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu adh-dhalimin, tayagala abantu bali azaamaanya, naddala bali azaamaanya amateeka ge. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك ببير نتبك سمدي من الآيات والذكر الحكيم، نغبزمك آية زرم القرآن منزوينوك كرزا والذكر الحكيم، نغترى القرآن ينيني يتالي من سبي غير تبيب ربي بجاب القرآن من سبي. الله سبحانه وتعالى واتب وقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى مزمج فننت عيسى عليه السلام عند الله ولي الله سبحانه وتعالى كمثل آدم كفانا للدليل كفانا نتادم كبانغ عيسى نغبوا تينا كتاوي لآدم عليه السلام تينا كتاوي والدنينا خلقه من تراب الله يميتون لأنه مكونوا متكا ثم رفنما غامزوك متوندا قال له يا غامبا كي آدم عليه السلام يلياتو سيزيك سيري چوك مفرومونتو يوغرا بوغزين تكون با فيكون نتبيرانغا الله سبحانه وتعالى ويليا يغدي آدم نافوكو muntu owanna maddala nga mu kifaananyi kyetubaamu nga tuli balamu. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق ومزما من ربك غيغا غسبرو كبيرا غوكا كاسانغا غفدير الله سبحانه وتعالى غا كنيونيودde mu Qur'ane nga byayogera gonna mazima gaviri Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تكن تبيرانغا النبي محمد ورفن مروك بيرانغو ولد مزما أغاكواتا نقبل إنسونغا يونا من الممترين ما بابا بوسا أبسكد مواكا كنكنا ولكن نيكي بيري الله سبحانه وتعالى كريزا غانا كبير مزما جنيني. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أموتينا حاجك فيه عليكم ينفكا onsonga ya Isa alayhi salam min ba'di ma ja'aka min al-ilm oluvannyuma lw'okujjirwa okumanya nga Allah subhanahu wa ta'ala akuleetedde amawulire amatuufu agaali gamukwatako n'akunnyonnyola nti tabeerangako Allah, n'akunnyonnyola tabeerangako mwana wa Allah, ate tabeerangako omu ku basatu nga enzikiriza ezimu bwe zikitwala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tiwabangawo omuntu yenna akuwakanya nga akubye empaka ng'akujja ku mulamwa ogw'okuyita Isa omuddu wa Allah. Faqul mugambe gamba abantu ab'ekika ekyo abakuwakanya ne bakubye empaka ta'ala mujje bwe mba mwagala okubeera nga tusalirwawo ekituufu. Ta'ala mujje nad'u tukowoole batuyite abnaana abaana baffe wa abnaakum n'abaana abammwe, abaana abaffe abasiraamu tubayite, n'abaana abammwe abayina enzikiriza eyo enkyamu mubayite, wanisaana ne bakazi baffe tubayite, wanisaakum n'abakyala bammwe mwenna abaana baffe abawala n'abalenzi bakyala baffe mwenna tubayite bajje bakuŋŋaane mu kisaawe kye kimu.
وأنفسنا نفك كنيني تجاب السلام وأنفسكم نم كنيني أبين ذكري زي تالين تفنم مجيك كنيني غتمتم يمون تين نتوغين تبيرين غتوكوغانا مجساوي تيتشنا باتي تتيو ثم نبتهل بتمرو كوغانا تويكولي ميري فنجعل لعنة الله تتيكيش كولي مجا الله على الكاذبين قوابا بنابيران غباليمبا مجي تبيرين غتوغين مجساوي فكنيني نزاد جافنا بانا بفي نبachara بفي تبيرين غتوكوغانا مجساوي تبيرين tukoli miragana twekoli mire anabeera ku kituufu Allah subhanahu wa ta'ala mtulage na anabeera ku kikyamu Allah subhanahu wa ta'ala mtulage naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabayita bamanya nti nno bwe bali ku kikyamu tewali yalinnyayo. inna hadha lahuwa alqasasu alhaq wama min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwa alazizul hakim. inna hadha mazima bino byetwogera mazima eno Qur'ani lahuwa alqasasu alhaqu bino byetukubuulira wano ebiri mu Qur'ani eno yemboozi entuufu ekwatagana ku Isa alayhi salam tewaliyo mboozi ndala ntuufu ejja kubeera ng'emenya weeno wama min ilahin era kimanyi nti teriyo Allah asaanye kubeera nti asinzibwa illa Allah okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekaya asaanidde okusinzibwa mu bwomu bwe nga tagattiddwako mwana yenna nga tagattiddwako kintu kirala kyonna. inna Allah mazima Allah lahuwa al-azizu yewamaanyi atawangulwa al-hakimu yatakola nsobi. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا singa abantu banaasalawo okubeera nga beesuuliddeyo ogwa naggamba ne babeera nga tebafuddeeyo kubeera nga basinza Allah mu butuufu bwa kumusinza fa inna Allah mazima Allah alimun amanyi nnyo buli kintu kyonna naddala alimun bilmufsidiina amanyi abaabonoonyi enzikiriza yaabwe eyo gye bakola nga babadde basinza Allah nga bamugattako ebintu ebirala byonna bitegeera bulungi. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل باغامبي ya ahla alkitabi abange mwe abaweebwa ekitabo nga yayita abayahudi ku ssaawa eno n'abanaswara nga bamugamba Muhammadi bagambe taalawu mujje ila kalimatin fenna tubeere ku kigambo sawaa'in bainana wa bainakum ekirabika nti kyekitugatta wakati waffe ne wakati wammwe ekigambo ekikulu ekya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Allah subhanahu wa ta'ala mujje tubeere ku kigambo ekyo ffenna ko twegattira kubanga bannabbi bonna bajja lwa nsonga eyo. Ekigambo ekyo kigamba kitya alla na'buda illa Allah tetujja kusinza ffenna tukkiriziganye tulekeraawo okusinza ekitali Allah okujjako kubanga tusinza Allah mu bwomu bwe wala nushirika bihi shay'an tuleke okuddayo okumugattako ekintu ekirala kyonna kubanga kyekimu ku bintu Allah by'atayagala wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ate tulekeraawo n'okufuula abamu nga bafuula bannaabwe bakatonda ne baleka Allah subhanahu wa ta'ala Allah wannamaddala tulekeraawo okubeera nti abantu abamu tubafuula bakatonda betubeera nga twe tusinza bwe batusalirawo omuntu n'osobya n'ogenda weegayirira muntu munno akusonyiwe omuntu n'obeeraawo nga muntu munno gw'olowoolezaamu n'otalowoolezaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad nti bagambe bajje tubeere nga ffenna tubeera ku nsonga etugatta tubeere nga tusinza Allah nga situmugattako kintu kirala kyonna ate tulekeraawo okufuula abamu mu ffe tubafuule bakatonda abatulagira bakatonda abatugaana bakatonda abatusalirawo netuleka Allah subhanahu wa ta'ala. fa in tawallaw singa banaabeera nga baganye ne beesuulirayo ogwa naggamba ensonga eyo nga tebagitutte nti nkulu fakulu mubagambe mu abasiraamu ishhadu mubeere abajulizi bi anna muslimun ffe tuli abasiraamu abannamaddala abagenda okusinza Allah nga situmugaseeko kintu kirala ate abatagenda kuddayo kufuula abantu bannaffe bakatonda ne tuleka Allah subhanahu wa ta'ala. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده
أفلا تعقلون يا أهل الكتاب يا بانجي مغابافوني كتابوا باليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى بيتانغا بكورانغا بكامبا لما تحاجون في إبراهيم واتمكم بمبكة إبراهيم عليه السلام وما أنزلت التوراة التوراة تيكا والإنجيل إنجيل إلا كجاكم من بعده رفن مروي عيسى عليه السلام يجندو كجانغ إبراهيم يجد موسى عليه السلام يجندو كجان التوراة إبراهيم يجود شجاك كوكبير أنت مكبين باكا نمقام أنت إبراهيم يريم يهودي شجاك كوكبير أنت مكبين باكا نمقام إبراهيم يريم نصارى غات إبراهيم يكولين بردان متمنى ونقر وزبو أنت مرجا أفلا تعقلون تمين مجزكم سونغي وكبير أنت مصبرو كجراب أنت انفو ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم هؤلاء كارم يموي مكاكات يموي بنيني بترابكا والوانو حاججتم فيما لكم به علم أباكو بمبكاني موكانا كويتو چموينا كوكمانيا uraba muwakana kwecho chemwinako okumanyanga ddala mukimanyi nti nabbi Muhammad yalangibwa mu bitabo bwammwe mu Tawrati ne Injil ne mubeeranga muwakanyiza ddala nti tebiriimu ssonga byalimu chemwinako okumanya mukikubako empaka Allah subhanahu wa ta'ala abagamba falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm lwaki muwakana ne muyingira mu mpaka kwecho chemutalinako okumanya naddala ekikwatagana ne Ibrahim wallahu ya'lam Allah manyi subhanahu wa ta'ala buli nsonga yonna wa antum la ta'lamun mutemwina chemmanyi ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم تبيرانغا كويرا تزلا يهوديا نكبيرا تيام يهودي ولا نصرانيا تبيرانغا كم نصارى كبانغو بيهودي واليو كم نمبغوا موسى ونصارى واليو كم نمبغوا عيسى أتنغا إبراهيم يلودا كاي تبيرانغا كم يهودي أري تبيرانغا كم نصارى ولكن كان حنيفا يليو مسجى yeyete guledda enzikiriza zonna n'abeeranga asigadde musliman kuba musiraamu abyatsinza Allah nga tamugaseeko kintu kirala wama kaana min almushrikin tabeerangako mu bantu abasinza Allah nga bamugaseeko ebintu ebirala oyo Ibrahim gwe mwagala okubeeranga mwetuuma إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس مزما بانتو أبصار مكبيرانغا بيتا بانتو أبابراهيم إن أولى الناس بإبراهيم مزما بانتو أبصار الدوكبا بصار كبيرانغا بيتا با إبراهيم للذين اتبعوه ببابا مكبيرا ميبي بيالينغا سمسا وهذا النبي نون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بييتو كبيرانغا غامبا bw'abagamba nti nno ndi ku ddiini ya Ibrahimu abeera mutuufu kubanga eddiini yene ya Ibrahimu biri mu layini emu walladhiina amanu n'abo abakkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe bagamba nti Ibrahimu tutambulira mu kisinde kyekimu ffe naye babeera batuufu era babatuufu okwewaana n'enzikiriza ya Ibrahimu kubanga ebeeranga efaananira ddala n'eyaabwe wallahu waliyul mu'minin Allah ye mukwano gw'abo abakkiriza era ye mutaasa waabwe Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri zonna ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون wadda ta'ifatun waliyo gurupu gw'abantu mubamanyi abaali mu banaswara ne mubamanyi abaali mu bayahudi nga beegomba nnyo min ahli alkitaabi mwabo abasooka okufuna ekitabo lyahudu wannasara abamanyi baabwe bangi nnyo abaali beegomba law yudillunakum singa bababuzanga bo bwe baabula wama yudilluuna illa anfusahum naye tebasobola kubeera nti babuza omuntu yenna okuggyako bo kennyini okubeera nga beebuza wama yash'uruuna ate ekyo tebakitegeera nti bonna le bakola kaweefuba okwagala okubabuza bo be baba babula bokka na bokka يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
ya ahla alkitabi abange mwe betwawe ekitabo lima takfuruna lwaki muwakanya bi ayati llahi amateeka ga Allah wa antum tashhadun ngate nammwe ddala muli bajulizi kwebyo byennyini bye mukweka mu kitabo kya Allah ng'ebikwatagana ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebiri mu Tawreti mwasalawo ne mubikweka abantu bammwe ne mubikweka abagoberezi bammwe nebiri mu Injiri ebyali byogera ku mubaka nabbi Muhammad nabyo ne mubijjamu nammwe mubiwaako obujulizi nti ddala mbutuufu ebintu ebyo twakweka bikweke kale Allah babuuza lwaki mmwe betwawe ekitabo olubereberye nga Muhammad tannaba kufuna kitabo lwaki muwakanya amateeka ga Allah avuge yassa mu kitabo kyammwe agaali galanga nabbi Muhammad wa antum tashhaduna nga nammwe muwa obujulizi nti ddala nabbi Muhammad mu bitabo byammwe yalimu nga yayogerwako nti agenda kujja. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب يا بانجي ميرابا ويكتاب يهودنا ونصارى لما تلبسون الحق بالباطل واكي متابرا مزمن مكتابرا نوبشامو وتكتمون الحق رفنجماتن مليوكا مكويكا مزمن مكتوليرا وأنتم تعلمون غاتم مچماني برونجي انتا مزما تكتوليروا إراكي بدا مزمن غابيرانغا يغاوانغو توبشامو مكيناني متابرا تابرا مزما نمكتابرا نوبشامو وبشامو نموبكولembeza amazima nemugatuulira naye nga mukimanyi bulungi nti kiri bedda amazima gagenda kubeera nga gavaayo. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت طائفة من أهل الكتاب شاغان بيتبينجا mwaba abaweebwa ekitabo mwalimu ekibinja ky'abantu abagamba batya nga bagamba abagoberezi baabwe nti aminu billadhi unzila alayhi mukkirize ebintu ebisiddwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajha an-nahari mu budde obw'emisana nga wano ku makya mukkirize ebintu bye bwe kuba kusaala mugende musaale naye wakufuru akhirahu naye akawungeezi mubeere nga muwakanyiza ddala ebintu bya Muhammad sallallahu alaihi wasallama la'allahum yarji'un oba olyawo abalina obunnanfuusi mu mitima gyabwe abayingira obusiraamu nga si bamativu n'obusiraamu bajja kubeera nga baddirira babeere nga ekyo ekyokubeera nti mukkirize okumakya ne mubeera nga olweggulu muwakanya kijja kubeera nga kibaleetera wasiwaasi mu nzikiriza yaabwe bajja kutuuka ekiseera nga bagamba lwaki bannaffe basinza ku makya nga tuli nabo ate lwaki olweggulu tetubeera nabo si kulwanga nabo balinamu ekituufu ye lwaki ffe naffe tetusinza mu ddiini yaabwe nga bo ne tugenda ne tusinza nga bwe bajja ene waffe abannanfuusi la'allahum yarji'un oba olyawo tujja kusobola okubeera nga badda mu ddiini yaabwe babeere nga bagitankana era ng'ekyo bakyagalira ddala okutankanya abantu mu ddiini era na wano ku mulembe gwaffe olwaleero osanga abasiraamu olw'okubeera nga balaba abatali bakkiriza era mu ddiini ya busiraamu nga bajja mu mikolo gyaffe ne bayingira ne mu masinzizo gaffe abalina obunnanfuusi mu mitima gyabwe mu busiraamu nga si bakkalivu mu bwo batuukesera ne bagamba ye naffe lwaki tubeera nga bannaffe abatasosola ne bajja eno ewaffe nga bwe bajja eno ewaffe naffe tugendeko ewaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekyo tekiyinza kusoboka abantu abakkiriza abannamaddala tebasobola kubeera nakuddirira na butali bumativu mu ddiini yaabwe. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا تؤمنوا إليك بنجيشو شاقامبانغا bagoberezi baakyo ولا تؤمنوا تمgezaako okukakasa illa okujjako liman tabi'a dinakum oyo yekka agoberera enzikiriza yammwe timugezaako okukkiririza mu muntu yenna okujjako mukkiririze mu muntu oyo yekka agoberera eddiini yammwe bwe muba mukakasa nti yali ku kituufu timugezaako okuwuguka abamanyi nga bwe bato bwe bagamba abagoberezi baabwe kulu bagambe inna alhuda mazima obulungamu obutuufu okugoberera huda Allahi bwe bulungamu Allah subhanahu wa ta'ala wayaleeta eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagenda maaso nga abagoberezi babagamba nti nno an yu'ta ahadun mithla ma utitum
temugezanga kukkiriza nti waliyo omuntu yenna eyaweebwa ekitabo ng'ekitabo mmwe kye mwaweebwa ekya Tawurati ne Injili. Temugezaako okukkiriza nti waliyo omuntu yenna eyaweebwa ekitabo ekifaanagana n'ekyammwe kye mwaweebwa, kubanga singa munaakikola mujja kuba mwereetedde obuzibu obw'obutakakasa kitabo ekyo awo obassa ekyo. yuhajjukum inda rabbikum, abantu abo bagenda kubalumiriza nga batuuse ewa Allah wammwe, kubanga mwakakasa ekitabo kyabwe ate ne mukyakitugoberera. Kati mubeere nga temukikakasa nti kitabo kituufu, musobole okuwona okubeera nti bagenda kubalumiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu bagambe inna alfadla biyadillah, mazima ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala yabiina mu mukono gwe. Yutihi man yasha, abiwa gwayagala Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ebirungi by'okukkiriza, ng'ebirungi by'obusiraamu, ng'omuntu okuba omukkiriza okuba omusiraamu Allah n'amuwa hidaya, ekyo kiri mu mukono gwa Allah. Yutihi man yasha, kiwa gwayagala. Wallahu wasi'un, Allah yemugazi, alimun, amanyi buli kintu kyonna. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته ayawulira okusaasira kwe n'abeera nga wakwawulidde omuntu yenna gw'aba alonze. Man yasha, oyo gw'aba ayagadde nga bwe yalonda nabbi Muhammadi, n'abeera nga amwawulidde amweyawulidde n'amulonda n'amussaako okusaasira kwe, n'amulonda mu bantu abangi ennyo, n'abeera nga gw'asiimyewo. Wallahu dhul fadli al-azim, Allah yayina ebirungi ebiyitirivu ennyo era abissako oyo gw'aba yagadde mu baddu be nga bwe yakikola ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, yadde nga mmwe munaaba mukyetegudde. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن أهل الكتاب مبانتوا باباوي ويكتب ملمو ng'ategeeza abayahudi n'abanaswara man oyo inta'manuhu bikintarin, singa oba omwesize n'omudidi gw'ensimbi ng'ogumuteresezza, n'obeera ng'omuteresezza endulundu ya ssente ng'ogimuwadde olw'okubeera nti mwalimu abantu abalungi mu abo abaaweebwa ebitabo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba muli mu bo omuntu bw'oba omwesize n'omuteresa omudidi gw'ensimbi, yuaddihi ilaika, atuukiriza omudidi gw'ensimbi egwo gy'oli n'agukuterekera mu ngeri y'obuvunaanyizibwa n'atakwatirako naddala n'akamu. Wa minhum, ate muli mu bo man inta'manuhu bidinarin, oyo yenna gw'oba weesize n'omuteresa kikoyini, la yuaddihi ilaika, nga tasobola kubeera nga akuma obwesigwa obwo okubeera nga akuddiza kikoyini kye wamuteresa, illa okuggyako mpozi madumta alaihi qa'iman, ebbanga ly'omala ng'obadde omwetayiridde n'omuyimirirako olutentezi ng'omubanja obutamuggyako kigere, oyo akusaawe asobola okuddiza koyini gye wamuwa. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti mubo mulimu aboonoonye ennyo asobola okukulyaza amanya ne koyini n'abeera nga ajeegaana n'atasobola kugikuddiza okuggyako nga omwesibyeko bwesibi n'omuyimirirako olutentezi, awo ayinza okukwatibwa ensonyi n'abeera ng'akuddiza koyini eyo. So ng'ate mu bo mwalimu abakkiriza abalungi nga ne bw'omuteresa omudidi gw'ensimbi gufaanana gutya, akuddiza ensimbi ezo nga bwe zaali nga takutteeko. Dhalika, ekyo kyabangawo biannahum, ku lw'okubanga abasajja abo abayahudi n'abanaswara abaali bamanyi okuwandiika n'okusoma, abasajja abo abaali bamanyi ebitabo obulungi, qaalu, baatuuka ekiseera ne bagamba laisa alaina fil ummiyina sabil, tetulina musango nga tubadde tulidde ssente zaabo abatamanyi kuwandiika wadde okusoma. Tewaliwo kkubo wonna woyinza kutuyita kubeera ng'otunenya, kubanga abawarabu bamanyiddwa al ausi wal khazraji abaali nga mu Madiina nga bawangala n'abayahudi, baali nga bamanyiddwa nti abawarabu abo baali tebamanyi kuwandiika na kusoma. Kati abasajja bano baali nga bagamba nti singa tulidde emmaali y'abo abatamanyi kuwandiika na kusoma, tewali kkubo lyonna woyinza kutuyita kutuvunaana wadde otunenya. Wayakuluuna, nga bagamba ala Allahi alkaziba, nga boogera ku Allah obulimba, kubanga Allah tayagala kulyaza amaanya muntu yenna nga weeyambisa omukisa ogw'obutamanya bwe kuwandiika n'okusoma. Wahum ya'lamuuna, ate nabo bakimanyi bulungi mu mateeka g'ebitabo byabwe.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين bala weewaawo man awfu omuntu yenna singa aba asasudde mu ssera n'atuukiriza mu ssera bi ahdihi endagaano ye eyo gye yakola ne Allah subhanahu wa ta'ala n'agituukiriza mu ssera nga tagikumpanyizaamu n'akamu n'akeddagala naye endagaano gy'akola ne bantu banne n'abeera ng'agituukiriza mu ssera oyo gwe beesize n'abeera ng'obwesigwa abutuukiriza nga bwe bamwesize n'atabukumpanya mu ngeri yonna wattaqa n'abeera nga kukutuukiriza obwesigwa n'okukuuma endagaano agasseeko okutya Allah fa inna Allah yuhibbu almuttaqin Allah yagala abatya Allah abalinga abo abeeyisa mu ngeri ng'eyo obuvunaanyizibwa إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين نيمزمابو يشترون أبغلا بعهد الله ndagaano za Katonda wa aymanihim n'ebirayiro byabwe thamanan qalila ne babeera nga babiwaayo ne babigulamu omuwendo omutono ogwa bino ebyakiyita mu lujja eby'oku nsi n'abeera nga atunze endagaano ya Allah atunze ekirayiro kye yakola ne Allah olw'okwagala okwefuniramu bino eby'oku nsi ebyakiyita mu lujja ebitali byakubeera mu bugenderevu n'abeera nga ebya Allah abituulidde Allah subhanahu wa ta'ala amugamba ulaika la khalaqa lahum fil akhirah abantu ab'ekika ekyo abawanyisa amateeka ga Allah ne bagatuulira ne babeera nga baagadde okubeera nga bagavvuula nga baagala okulya obulamu bw'ensi buno naye bwe balituuka ku lunaku lw'enkomerero Allah tebaagenda kubeerako kintu kyonna kye bamubanja. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ulaika la khalaqa lahum fil akhira, tebalinayo mugabo abantu ab'ekika ekyo ku lunaku lwa akhira. Wala yukallimuhum Allah tagenda kwogera nabo. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza abantu abatunda endagaano ze n'abatunda ebirayiro byabwe babeera nga bafunyeemu bino ebyensi ebyakiyita mu lujja naye nga mu kukola ekyo mu kufuna ebyo bamenya etteeka lya Allah. Ekyokulabirako ng'omusajja omusiraamu okukkiriza omusajja atali musiraamu okujja okuwasa muwala w'omusiraamu olw'okwagala bino ebyensi ng'ate okimanyi nti eyo ndagaano yaffe ne Allah tetukkiriza abaana baffe kubafumbiza abantu abo naye olw'okwagala ebyakiyita mu lujja. Allah subhanahu wa ta'ala agambye ebyo ebitono ennyo by'otagenda kubeera nga ogenda nabyo ku akhira. Abakola ebintu ebifaananako ng'ebyo ulaika la khalaqa lahum fil akhira, abantu abo tebalinayo mugabo gwe bagenda kubanja Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lwa akhira. Okufaanaganako n'omuntu ng'ente eyo yafudde naye n'osala n'oyita omwana n'agisala nti musiraamu n'oliisa abantu enyamanfu. Allah subhanahu wa ta'ala gwe gwayogerako odidde etteeka lya Allah n'obeera nga olyagadde oditunda oba n'olitunda n'obeera nga okimanyi nti Allah yagaana abantu okulya ennyama etasaliddwa naye ekigambo ekyo gwe n'obeera nga okisudde mu gguluka n'oyisaawo ekyokwagala okufuna ssente mu nte eyo. Allah agambye temumanja nga siina mugabo gwonna gwe mumanja ku lunaku lwa akhira olw'okubeera nti amateeka gange mugatuulidde ne mubeera nga mwagala mu bino ebyoku nsi ebyakiyita mu lujja mu byefunire. Wala yukallimuhumullah, Allah tagenda kwogera n'abantu faananako ng'abo olw'obusungu bw'abalinako. Wala yanzuru ilayhim, era tagenda kubatunuulira kubanga tayagalira ddala yawma alqiyama. Wala yuzakkihim, tagenda kubatukuza kuva mu byonoono byabwe kubanga byamunyiiza nnyo, tagenda kubeera nga bibasonyiwa. Walahum adhabun alimun, ate balina ekibonereza ekiruma ku lw'ebyo bye bajja nga bakola. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإنا مزمدلا
minhum mu bantu abo abayahudi n'abanaswara naddala abaweebwa ebitabo nga bamanyi bulungi nnyo ebitabo byabwe kye byogera la fariqan mulimu gurupu mulimu ekibinja yalwuuna alsinatahum bilkitaabi ng'ennimi zaabwe bazizanyisa n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebigambo bya Allah babivunula kifuula nnengo olw'okwagala okubeera nga balina bye baagala okutuukako litahsabuhu min alkitaabi nga bafuula ennimi zaabwe bebabeera nga bali ku kitabo kya Allah ebigambo ebyo basobole okubeera nga beenoonyeza ebyabwe ate basobole okubalowoozesa nti ebyo bye basoma ddala bya kitabo kya Allah wama huwa min alkitaabi naye nga mu butuufu bye babagamba si bya kitabo kya Allah wayaquluuna huwa min indillah ne bagamba bitubagamba byava eri Allah wama huwa min indillah naye nga tetebivangako eri Allah wayaquluuna ala Allahi alkadiba ne boogera katonda obulimba ne bamutyebekako obulimba ne bamukanyugirira obulimba ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala bye bamusibako